okubeera ng'oconcentratinga ku mwami wo okufokasinga kasobola oba nga atererera ddala ku career ye? Okay, that is one of the reasons. Then a reason endala, nightlife ng'oli muzadde si nyangu, it takes a lot. So ati kati ndi muzadde ebyo nabikola mabegako nga sinazaala, but kati we nazaala there's a lot of responsibilities ate nebbaala okuli promoting nerifuna abantu, it takes a lot of energy. So nendaba nga eyo energy sijasobola gibalansinga ne responsibilities enina ng'omuzadde, so ekyo kyo nenkyesonywamu ate nenfocusinga ne ku career y'omusajja kubanga kati ye omusajja waka, he is the main provider. So if I have any knowledge so muyamba mu career ye, why not use it mu kifo kyogiteeka eri mu mabaala. Nga tonnabayita akasembayo nga tonnabayita waliwo omwami gwe tulabye omuvubuka gwe tulabye ng'afaanana nnyo Weasel era agabadde gayitingana mu nkubo mutabani wa Weasel omukulu. Tugambe nti no wamukkiriza n'omwaniriza ewaka ng'omwana era y'omu ku baana b'oli mu kulera ewaka b'obeera nabo. Onansonyiwa, that is family business, tetugiteeka wabweru, naye waba mwana we simanyi simulabye gwamulabye kisooka so agamba mbu si mwana wa mwana we, but that's more family business and I don't like putting family business. No, I thought like engeri gy'omanaginga Weasel ng'omwami wo, is a grown up son, asobola nga akuyambako nga mukwatirawo wano na wano nimbanga mulwanninga business. Osanga abikola, we don't know. Kubanga sinamulaba. Asibye bulungi nnyo mukwano, everything nice. Amanyi mangi koyoleseza olwaleero. By the way, Starbucks amamwebale nnyo. Gas station tuzaba zonna naye tezisponsoringa nga yadde. Era njaga okwebaza Starbucks amma. Siyinza kuddamu yadde okunywa amafuta ewala, bulijjo bankuba n'empewo. Bulijjo bakuba empewo. Mbawe 5 bateekamu 10. Tuwulidde bagamba bakwanveirinze nga na brand ambassador. Yeah, everything is happening for Weasel. Nameera buli ali eyo, never lose hope, don't give up. Ngena okubeera ambassador wa Starbucks, omukyala wange ambassador era Starbucks gas neki. Kugamba ulira okwekoonagana okulya. Tubadde ne Sandra Teta n'atugamba kati ye manager buli kimu yakiriyo. Managinga buli kimu, okuva ewaka, okuva buli kimu, bingi ne musically, anyambyeko nnyo kubanga I put myself together. Bamanager baba ne sente kyogamba Teta azikuteekamu oba azijjawo ate n'alyoka aziteekamu. Kyolina okumanya mukuula olukuula. Okuula Sandra Teta. Maama nnyabo ate nkuulaani. Ishia mwenga mutukula tukole tutya ati olwotandika otya ng'oyagala Teta akuweeyo 5 oyogera otya mugamba bebi alwaddemu ko katono n'agamba bambi kirwaddemu nemukula naye ngamba tukwatagana wamu tukwataganamu like tweyamba nga zenina ne tugabanalwa wamu vidiyo bikiwe bityo Okusuubiza embaga ya Teta byonna abikoze teri kyatabaddewo bamwogeredde ebyawa yaddi. Embaga esooka ya ku 2nd of August. Embaga esooka then tumaye tubayite ku mbaga ey'okubiri e Rwanda. Kasooke tumalize kino n'akasente kaweremuko. Yagala mbaswaze ku buko. Naawe oyagala kubeera nga Kenzo munnaye emikolo baakuyita. Emikolo Kenzo yankoze bubi teyampisa ate twesuubiza nze agenda omusooka era bwe Kenzo wankoze bubi twali mu meeting uli n'ongamba nze asooka gwe noddako. Naye kale congratulations amambagaliza obufumbo obutukuvu. Okay, kakati tetulabyeko ku bamayanja families abalala munna omanyi twabamanyiira mulinga ba triplets mubeera wamu olaba Weasel olaba Palaso olaba Chameleone netugamba leero kyekibadde leero ama engeri gye tuli ku demand Chameleone ayina gyayimba nagenze nabadde mba Nairobi jjo nempitako ewe nangamba ayina gyakeera ne Palaso ali mu byalo ayina like 10 shows like 10 days so baade baagala nnyo okubeerawo naye business wise nengira mmwe wemuli tukiyimiriddemu kasita babeerawo ku show yange nga 2 kimala mumazi bali nange atiso twalabyeko ofaanyo obungagamba oba King Saha n'akola akapaati kali aka radio Justin tugamba tujja kikubuuzaako munnange ekintu ekyo eyo programu nze nanyiniyo nja kubamba buli ate kati show tetuyinza ate kuginyumiza wenatanga ogibanyumiza tujja kutuuka ku lunaku nga show yonna ogimanyi so I expect the best King Saha kwali oyo muganda wange kuva
radio yafa mbeereddemu nga gitayiwa kane tuyimba obuyimba mpalaavu biki ekwali naye just expect the best surprises only. Akasente akanaavayo lumba tubulya proceedings nti olinacho aimingako tubulireko taata abantu bajje nga baatira nti main cause yeno main cause kuyimusa wizo okuba yeetaaga rehab nga bwe mugamba wetaaga rehab wizo anti abantu babamanyi rehab bw'ogenda mu ddwaliro rehab newofunamu kasente that is rehabilitation newofuna omukazi omulungi nawe n'omukwana n'agamba yes owulira naawe nga kikyuse that is rehabilitation. Kati kuno rehabilitation kyegenda okukolako taata Sandra agimanyi yagimpadde dda nateredde naye nga wiza ebintu ebyo kyabikozesa akengaako kasigalaako biki mbuuza bubuuzi mu muganda wange nkozesaamu olulumu sijja kwegaana akakiko okozesa particularly akenge kabbiya naye nga kawisiki ko nakavaako kawisiki ko kamuga speed nyingi so nyamu kabbiya akatonotono ogamba Uganda UBL erina okufula ambassador kubanga munnange okibeereddewo of course kwe bali by the way ba sponsors baffe wama club beer now special big wama big up on yourself ko kabbiya kaponde kabbiya kakuomera kyekira ekikuomera mujeko izo nsobola okubuuza kino hobbies zo zeziriwa hobbies zange nze njagala nnyo okuzanya video games njagala nnyo okunywa kabbiya n'okunyumyako ne ku bakyala ng'ate sibakwana ng'okola ki nga tunyumya mbunyumya ng'oba waana nga mbagamba bbawo nga yeesiimye mizo oli musajja nno mufumba ate omukyala akubeereddewo ate kati mba mukwanye obuwaana buwanye muntu zimanyi n'okuyita ku bawala n'omuyitako n'omugamba mukwano nakuyitaani nalowooza ogenda mukwano n'omugamba oli mulungi nnyo nkomyawo wamma we bakuwaayiriza nnyo nti obakwana be bankwana bakyala bakwana sikyakwana olwo bakugamba mbuki nga bagamba mutekemu bakuwaana mbuki bwe babakwana nti bunno owaaye mbu bawulira buwulizi mubagala kwerabirako nga Billy August tickets ziri you can get them ku application next application ticket osozifuna online osobola n'okunkubira nange nenkugulirayo ticket ziri everywhere wamma nga Billy August twesangeyo memories of good life kigera kuba kika akataleke ka Hajaruna omugamba kikonsa kibamala munange n'ojja Hajaruna oyo muganda wange Hajaruna amma twagenda tutegekanga manyi shows zikolaidinga kati ate nga Hajaruna muganda wange tuludde ffenna nga tetuyinza kiba kitukosa ffenna so nga ati nganze mutowe n'ensalawo n'emuvinga tunyumire ffenna omuyita yes by the way twakoze n'akalango kagina bakafuluma nga buli omwala nga so ya muganda we era waali olumala ewange nga tugenda ne Haruna Mubiru Haruna Mubiru nzija ku Serena Hotel nzijukira bulungi nnyo amma nzija mukwano wesirekere amin